Bassebo ne bannyabo abawuliriza NTV, nze Musinyo Gerard Kalumba mbeera wano Christ the King Church e Kampala. Amakulu g'ekisiibo ge tuba tutandikirako. Ekisiibo amakulu gaakyo makulu ki? Ekisiibo mu Eklezia Katolika naddala bwe budde obwateekebwawo okweteekerateekera olunaku olukulu ennyo olw'amazuukira. Nga tweteekerateekera ennaku ezo enkulu, Eklezia atuyamba okwebuulirira ku bulamu bwaffe ffe ng'abakkiriza. Ekisiibo nno amakulu agaaki agakirimu agasookera ddala, tusigala tunoonya obutuukirivu, tusigala tulwana okulwanyisa ekibi omulabe Sitaani. N'olwekyo embeera eyo Eklezia agiteekako ennaku zino ez'ekisiibo 40 ne wiiki entukuvu zituteeketeeke okukuza olunaku olukulu olwa Mukama waffe Yesu Kristo okuwangula ekibi n'olumbe ng'azuukira.